ate okone mukadde ebyo subscribing tugenda byatunyumirwa kakati nno nsonga za Nambwayo ne Suna Ben zo wensuubira ati nno zituuse we zinyumira osobola okukwata mbaba n'apaka supu kakati Suna Ben ne Nambwayo twogerera nti nno ate Kamoga yatutte Suna Ben mu mbuga z'amateeka okumwogerako ye byayita kalebule era nga alina omusasula miliyoni ezisukka mu 8 zikunukiriza mu 9 plus okubeera nno yamwogeddeko kalebule n'okuvaayo ate yeetonde olw'ebyo byeyayogedde so ensonga bwetyo bwe ziri naye Nambwayo agamba tava ku kyapa tava ku ttaka Suna Ben agamba ojja divaako ate ne Kaboga agamba ojja kunsasula bano bonna be tuli nabo nsonga bazirabye mu mawulire bazimanyi bakwano baaba abantu so kitegeeza ki nti ndina abantu abatuufu abagenda okwogera ku nsonga entuufu naye bwe kiyisiza obubi tonyiiga ate tokola ki tonakuwala ntandike ne musajja wange Buzz ako brand okuva ku Buzz Media ali mu timu enkalakasi buno busubira kibulemoto namungi w'omuntu wuuyo gw'oli kunza yenna ajjudde mu kamera y'usamba alinga yeefumbira kakati basibo ne bannyabo abafumbo mwenna abali eyo bw'oba olina omukyalawo ng'omwagala nnyo bw'ogula ekintu kimanye nti nno kya mukazi bw'ogula ekintu ng'okimanyi kikyo kimanye kikyo era bw'ogula ng'okimanyi nti omukazi toyagala akibeereko yadde ne mubabaddewo tabaawo abasayiningako wansi wano tabaawo kubanga era okitunda alina okubaawo Suna Ben oyo mulaba tumwagala nnyo nange muwolereza naye we buli y'omu kuba Nambwayo ye yamutwalayo eri ewa Kamoga ewakojjaawe tomuyita na Kamoga ewakojjaawe sokoleke Kamoga ayita Nambwayo ayita Kamoga kojja weebale nnyo kati kitegeeza bwe yamutwala ewakojjaawe amuyita kojja mbu omukyala wa Nambwa wa Kamoga yayita Nambwayo gwayita senga kitegeeza oli mu Luganda aba mwami we amuyinako oluganda amuyinako oluganda naye bwe yamusito n'amutwala mu famire ye ng'etunda ki ttaka ng'atwalayo mwami we gwayagala akulaakulane naye lwakuba omwami ayinza okuba yali tayagala akulaakulane n'ono otegeera Nambwayo yali ayagala akulaakulane n'omwami omwami ye ayagala akulaakulane yekka weebale nnyo kakati at first endagaano eyasookera ddala yesobola okusalawo oba ekyapa ekyasookera ddala ekyapa ekyasookera ddala nga Kamoga akifulumya kyali mu mannya ga mirundi 2 awo simanyi kubanga bwe nzijja bwenti nenzijja n'ejjemba nze ejjemba ono omulaba sente z'abapulumuta we zaali zijja tulina we twagenda eyo mu kyalo ne tugula akataka nga kafa abameka babiri jemba n'abula nze nenfuna akasente kange nengenda nenkola ki nenkamalayo era ne kafuka kange nzekka osegedde bakamubbako asaka mubbako olw'ensonga ye yali tannateekayo ssente naye nga mu biruubirirwa twali bakukola bameka mwali temunawandika na ndagaano y'ababiri twali tugikoze endagaano y'abantu babiri naye nga ye tannateekayo yadde ekiki ng'asuubira nga nze nnyinawo ze nnyina naye tusooka tuteekayo kati era bwe nafuna ne nnyongerayo ne mmalayo kati ono ng'era sitiru tannakola ki tannafuna osegedde kati ne ŋŋamba ne nkikyusa ne kiba nga kyange nzekka kati ayinza okuba nga Suna Ben ayinza okuba nga Suna Ben we bagenda nga baali babiri naye nga ekintu kya muntu ki kubanga ekyapa ekisooka bagamba waliwo ekyapa ekyasooka ng'afulumya asaba amazzi nti kiriko ani Suna Ben yekka kati ate kino ekyazizza okufuluma emirundi 2 kitegeeza nti kojja oba ono w'oluganda n'ono omukyala baali mu nteekateeka we bamala okufuna omwana bayingize famire yaabwe mu famire y'ono osegedde kitegeeza ki nti Suna Ben alina okufunamu akafubo nga muvudde mu bino ebya social media biki kubanga ebyo twabiraba nnyo ku Aji ne Ajati ne kati sawa zino Aji ne Ajati tebali bameka bali babiri twetaaga nnyo Suna Ben ne Kamoga kubanga Kamoga yategeerera Nambwayo batuule Suna Ben va mu ebyo ebya social media ogende ewa Kamoga
otule ne Kamogo oyogere naye ng'omusajja ng'omuntu alumirirwa ssente zo kubanga era ogenda zirumira bagenda ziteekako akantu kogamba mumanya kayirungi manya biki osegeera akayiringu bagenda zimuteekako ku mpaka olw'ensonga oli omuyinamu omwana mpozi nga naawe okinako obukakafuti omwana si wuwo awo ojja kuba owangu wamusunye akkirize oba nambwa yave ku kyapa ky'omusajja. Nze ndi tiimu Ssuuna Ben 100%. Fenna nze omwana ow'obulenzi kwenfiira bbanga lyonna omwana ow'obulenzi bamulese nnyo emabega bwe mutyo munagenda muzaala mu baana b'abantu bameka bamuzaddemu aha ye tasobola kusirika obuzibu obwo tuyina nambwayo olumulaba alina abantu abamuli emabega ku bintu byonna nga bwemuzze mubiraba tasobola kubanga yeetengeredde omubwati naye ennaku Ssuuna Ben gyayiseemu manema muwuliriza ku ssole ya Ssuuna Ben baganda bange nakugamba nagera e Masaka bampita okuva e Masaka nenkubira liri pazo we namusanga mu Kampala nensula nga anti kati soka olina okubuulira omwami oyo omwana ow'obulenzi gwendiko gwojja kubeera ku w'obuwala bannyinaffe mbaagala nnyo naye omwana ow'obulenzi mumusuuliridde nnyo Ssuuna Ben ono omwami bambi tuyeebaka oba nze waliwo nze mukoddomi wange ambasada wa Big Talent oyo manager we mukwano gwange nnyo amanyi okungamugamba muko nga teneebaka agamba muko tunoonya ssente omusajja asuula teyeebase akuba ebidongo alina okukeera ku leediyo ate alina okudda era mu bidongo bigumpi bya buli lunaku akuŋŋaanyiza akasente ke bwe kati ate kakati saakasoonazeewo mwami Kamoga ekintu kyonna ensobi gye wakola kwe kwegatta ne mukyala Nambwayo ne mujingajinga ebiwandiiko byammwe mugobe omwana ow'obulenzi ku ttaka anti Kamoga agamba Ssuuna Ben yali akimanyiiko anti yali akimanyiiko kati fayini byonna ate era nowajja ng'okiraba byonna gye kijjidde obuzibu bwonna bwe bwajjidde buwummula mirembe maama wa Ssuuna Ben obulumi bwonna bandi bwe yabadde nabo okuddamu okuleeta ebintu ebyo ne bikomawo mu mawulire obulumi bwabaddewo ng'asigadde ogu talina gwajja kubuulira bizibu byalaba naye ensi yamutamye kakati temumujajinga nnyo era asaba bannayuganda bayo temujajinga nnyo Ssuuna Ben alina bulumi ekintu kyakikoleredde naye alaba bakimutwalako wano gwomanyi gwe okutwala ennyumba ewedde bwetyo gwe nojja n'ogitwala kuba kati ffe tetwabisooka nabitegeera bwe bali basima omusingi bwe bali bagula tebaalaga mu mawulire tebasima omusingi gwabwe ne batandika okuzimba nga tulina kye tumanyi tulaba omukazi aleeta mmotoka ayingiza bintu awo si we batandika okukyankalana eri yonna waliriddawa ekirala Nambwayo oswaza taata w'omwana omwana wamwe agenda kukula kigenda kulabika kitya bino ebintu bisigala ku kamera obadda muli wano mugamba MC lwaki teyaleeta bujulizi biki naye kakati olwedde bino tubiyina biri recorded omwana waabwe agenda kukula alabe ebintu bino agenda kukyawa omuzadde omu gogenda okulaba omwana taagala taata we taagala maama we oba nekiro ekijja kukosa famire zombi tezikwata kakati mu kuziika Nambwayo yabadde ayinza kubeerayo 100% embu teyasobodde ate ng'olaba naawe ku saidi eri kimuluma kuba yantu byazaakola byonna bye baziba mukolo bubaka kiboolina eri Kamoga ajjayo omusango kuba yawabidde Ssuuna Ben yayo mangu omusango naye togenda kusobola bafaani ba Ssuuna Ben biri byonna agenda eno waggulu agenda kusinga mwami Kamoga asobola buli kimu eno waggulu naye kugulaawo newali tabeeraawo ku lwegundi ku lw'entebe ajja kulaba boda nga busimbye okuva ndowooza enezzana bonna bujjudde nga talina nawaayita ng'abaana bazze kumulemesa ate talina ttaka lyagenda kuddamu kutunda aba abadde ayingiza ssente nga nnyingi ku luli nga waabadde byesaze kati agenda kubeerera mu negative ani ayinza okugula edda era kyova olaba abantu bonna bakubiriza akataka kaffe bakajje mu senkyale kati ffe buli Kamoga waakola ensobi ffe abasenkyale nga tuwanika ebigalo bwetutiabakazi bagezi ngaobuddeko ebyo byannambaye nina mukazi wange neewuunya nga omanyi nze ndi muzadde wentuuka mu nsonga eziri mu famire endowooza yange esobola okwawukanako ku balowooza Ssuuna nze muganda wange eragalaga abalaba tebalina famire nze Ssuuna muganda wange
nange kubanga muganda musajja mulangira ate nze wampuliriza bulungi kati Nambwa ayina abamulamu wange era abamukyala waffe kati omwana oli gwe yazaala waba muwala mumbejja waba mulenzi mulangira kati nze focus yonna ngenda kwogera nga njirayinze ku mwana fe abasajja mu mateeka ga Uganda ebitundutundu 9 mu 5 ku buli 100 bagakola nga gatunyigiriza abasajja era nalabye omwana ku TikTok nalabye omwana ku TikTok si yaffe abaikyo era mwayawukanye ali ku nalabye omwana ku TikTok yakoze statement n'agamba abantu bonna bali eyo buli kimu balowooza ku maama naye nze njagala mbabuulireko obulumi taata bwange bwayiseemu okulaba nga tubeerawo omusajja Suna Ben tukkiriza tugaane mu Buganda bagamba ewali omukka tewabula muki tewabula muliro sikkiriza okusookera ddala nti mulangira yeefudde omukopi okutuukanga mu bulamu yali ayagala Nambwa ayiyekka Suna Ben ateekwa kuba nga ne Nambwa ayinga waalifa abalangira tusajjalaata nga yayinayo abakazi abaki abalala lwaki ba girlfriend abalala oba bakyala baabalala si be bali ku kyapa kyani ku kyapa kye kiregeeza waliwo ensonga enneekusike kubanga Suna Ben alina abaana okitegedde bulungi abatali onoomu kiregeeza waliwo ensonga enneekusike lwaki Nambwa alikwali ekyokubiri Nambwa njagala amanye nti Suna Ben musajja mulangira akyazaala abaana era ayina n'abaana abaki abalala wabanga yazimba edikoota eyo ng'agitaddewo ku lw'abaana be tekitegeeza nti nayina kugisigaza lwa mwana omu mpuliriza zino ensonga zetogeramu kati z'abantu bakulu z'abantu abalina abaana ababazadde mu bakazi ab'enjawulo ng'era balina obulumi kakati ndi mu kunnyonnyola njagala Devicom yaba ayogera ono muganda wange ayinayo abaana 2 mu bakazi banjawulo noono ayinayo ono tayina kati gwe mulino soko talinayo oyo koko talina agenda funa bufuni nze kyamaani w'emikolo gye kakati embuto muzijjamu kakati Devicom obulumi bwe tuba nabo n'abaana baffe buli woofuna akantu ne wekaba kamuzigo gutya onoonya kuŋŋaanyizo lyaki ly'abaana bo naye ffe abasajja we tubeera mulaavu twesuulirayo obwannagamba ne tutalowooza ku bantu baffe balala ku lw'okuba omukwano gutuziba amaki njagala Suna akkirize nti omukwano gwamukozesaayo ensobi ono kwe yasinziira okufuna obulipo ku ttaaka eryo nze nyina ettaka nyina ennyumba gye nabadde ngula emabegaawo ndowooza mu gwa 11 ono yennyini namugamba kandeete omuntu tugende yaŋŋamba ekisooka sente yali aziina kuba nazimukwasa we twamala okulambula ne tusiima naŋŋamba ekisooka saagala mukazi nze wama nasinzira kulya Nambwa soko zirika ennyogere naŋŋamba ekisooka baaba tugenda kugenda ogula ennyumba gwagigula tetwagalako mukazi n'atya yadde okumulagirira gyekola ki gyeri ompuliriza bulungi ne tugenda ne tusasula ennyumba yaffe ne tugigula naŋŋamba wogeza n'oteeka omukazi ku nnyumba ku ttaka newe kiba kigambo nti abaddewo kati mubuuzi tugenda kuba twagenda okugula twagenda otuukayo nga gwe tugenza okugulako mukazi we yali mu babaddewo nga yali mu mutunza kati ate nga yali mu mutunza ennyumba bw'alabirira abaana oli yagenda n'abaana kitegeeza ono yali omutuufu ku kyeyakola ki twagenda okutuuka nga gwe tugenza okugula ate omukazi yatwala ne ssente nyingi nga gwe tugenza okugula kibatunze nnyo amaka omukazi amugala tutunde kubanga yaliko ku ndagaano yakola ki yabaaliwo kakati Nambwa ekyo nakirabako Nambwa italina wagenda Suna Ben talina wagenda kuddukira Nambwa wabula Suna Ben kyasobola okukola kiri kitya kiri kimu okusooka okukkiriza defeat kigwansinga nti mu byonna mwalimu kensobi kebeetya ebeemu ekyokubiri kwegayirira kojja waabwe ne ssenga waabwe
ompuliriza bulungi Kambuga ne mukyala we babatuuze nga we batandika ebintu byabwe nga ffenna tetuliiyo ompuliriza bulungi batuule abantu bana kubanga bano we baali bagenda okunoonya ettaka eryo baafuna omukisa nti ye babazadde baabwe baali balina ettaka bagenda mu bazadde baabwe mu bafamire bino ebintu bya famire naawe wakubanga gwazaala Nambwayo ompuliriza bulungi ng'amaze okufuna ekintu ky'obukyawe naawe obadde ogenda kulwana na mwana wo obeera alwana na mwana we na musaayi gwe bino ebintu tubijje layitiri tubijje layitiri mu nsonga ez'okwegira ono alwanirira famire ye naye kakati kituwe ekyokuyiga nze mbadde nsaba buli muntu omukulu ali eyo awa advise Mulangira oba awa advise Muzaana bambi mubagambe ekintu kimu batunde Muzaana kubanga takyali mukopi Nambwayo yazaala Omulangira kati babatuuze butuuza ekirala Nambwayo senga Ssuuna Ben asobola okufuna awantu kino kirowoozo kyange ku personal level ogamba tolina wosobola kukuliza mwana we you might be right naye senga Ssuuna Ben asobola okufuna wakugulira akayumba newe kabaka miliyoni 4 oba 3 kubanga Ssuuna Ben ezo sente azisobola okufiirwa ekalinaye okufiirwa ebirooto bye Ssuuna Ben obulumu we si wakufiirwa kalina buli kufiirwa kirooto kyo kubanga ekyo ekirooto kya Ssuuna Ben kyeyakola okwezimbira kalina nze kyendi mu kutoba nakyo nkiyina kinnemye ndi mu kutoba nakyo kulaba nga nange nzimbayo kalina yange manyi nti nno obulumi obwo bwalika nsobola okubufuna olunaku kati obenga wakatuuka ku birooto byo bannanga omuntu ajja agambe fuluma mbadde nsaba Nambwayo Muzaana nsaba oli mukyala muganda oli maama w'abaana ensobi zonna eziriwo kitwale nti nno byansi nsaba Ssuuna ne Nambwayo nga we mwatta ekyama ne mwekwana ne mweyagala ne mubaako we mugenda ne mwejjamu empale ne musikiza n'amataala nga kuffe ffenna abali eno teri abalaba n'obugambo bwe mwakozesa obw'omukwano buwuliriza wano tuli ku kyoto senga tebyalimu konzikiza senga ebintu ebimu tebabitukweka kati balina omu alina byatajjukira byeyama mu nzikiza gwe akaseera kalinga nga mutaayi atabuse nze osobola n'okugaba ennyumba osobola n'okugaba emmotoka nze mbimanyi out of experience ebintu biŋŋenzeeko kakati mbadde nsaba Nambwayo babatuuze buki butuuza Nambwayo buli muntu omukulu eyefuula abalumirirwa okusinga obboogerako n'okubawaga n'okuyomba kola kino kola kiri bayiye engeri gye bakola ki gye babatuuza Nambwayo senga Ssuuna afuna wakuteeka bakazi baffe bonna betuzaddemu abaana tebali mu byabugagga byaffe ompuliriza bulungi n'ekikuweesa enkizo nti bakulipa kuki kukyapa senga Mulangira afuna wakuteeka ne waba mpigi naye ng'asobodde okugulirayo ennyumba n'osobola okubeera mu mannya g'omwana naawe okukulekera kalina n'ovundire okitegere bulungi ekyo kimu ekyo kijja kubeera kyabwenkanya va mu maka ga gundi ebya Ssuuna Ben ne Nambwayo omusajja oyo byeyayimbako getulimu essaawa zino paati eyo gira ngawe embaga bano giyimba gitunulire paati ku paati mukene muliire eyo mutuntu ewali bannange mukene muliire eyo mutuntu ewali bannange nendya ku nnyama ensiike kwegondako embeere naye ng'eno mu feesi totunula owakiza otewejjaayo nange ndi mulinga gwe naye tukala nnyina erinnya okatekedde Ssuuna Ben kwe kuyita ono akayiringu amaani basidde yayimba oluyimba olwo oyo yali nabbi abamusoogera ne mulunoonya ne munonyamu paati okenzo yagida mulunyi n'empoomera n'ensiga nga ngiyimba yampoomera nnyo essaawa zino gye tuliko esitole gye tukola ki era ekintu ekigenda okusinga okunyumira mu bintu bino byonna Haji Kamoga nga owulidde erinnya nti Haji agenda kwambalagana n'abagirya wuliriza ebigambo bino Haji Kamoga agenda kwambalagana n'abakola ki ogenda wulira olutalo terugenda kuggwa kubanga ekisooka kya byonna kyenjagala okutegeeza
kino kirooto kya musajja omanyi omuntu okuzanyira mu kirooto okituuseeko okirengera bwotyo nakiyingira ng'oli kumpi kimaliriza ndowooza awulidde statement ng'omukulu yennyini atandise okuyita bwe yalabira mu kazikizi oba mu kitaala toli kayiringu kukiminiza embeera yavudde edda mu ki nteeko omugezi okola ki omwana ono gwe beezaalamu ebizibu byagenda osigalamu ompuliriza bakuzaala mu kayiringu nambwayo mwabasinga temumumanyi naye nze mmanyi nambwayo era ebintu ebyo nga byakabaawo ate gwe sayizi eyo gy'olya saalya sina ebintu ebyo nga byakabaawo nze nakola twali ku live twali awo mukati awo mukati naye mbabuulira buli kimu era mu bantu nambwa byasooka okubira asobola kukubira nze nangamba oyogera nnyo ngenda kusuubinga ne mugamba nsuubinga bwe babinjogera biki nangamba naye nkwegayirira ndeka anwanirira mwana wange naye ennwani ya nambwa gyalwanirira omwana we yakubba yakimpatiira omusajja tebabba mubbe teri mwerufu bamwagazisa bwagazisa ekyo kintu nambwa olwanirira mwana ate erinnya lwaki toteka kulyamu okategeera ekintu nambwa kyali mukola kyabukumpanya okyayisa omusajja ono omwana wo naawe ng'omuntu kuba Suna Ben ennyumba nambwa gyali asulamu yali ya $1.5 ku Salama Road awo ng'agisasula emyezi 3 omukazi wegenda okujja ebintu bitwala mu nnyumba eri ng'ennyumba yakasasula emyezi emeka 3 egidiringana mu maaso ompuliriza oyo omusajja aba afaayo naggulira emmotoka n'akuwa buli kyoyagala abakazi mba mwagaji ke kayimba kali kinze wali kantu kange kabbaya toyagala kujjayo mu kamera kola ki kundabisa nzira kuwagika moka sagala nnyo mwogerako kuba kati yameze entondo asuwinga naye nyongera omutegeeze ensobi gyagenda okukola mu bulamu bw'ensi kwekukeera okusuuwinga namba okusuuwinga Suna Ben agenda gyevuma waba mugeza gyeyo omusango anti nyongera okutegeeza Aji bino si byeebiri ebiseera biwagiramu ng'oli w'amaanyi nga Aji Kamoga Properties nga tetulina masimu gaffe nange mwennyini sobola okutambuza amawulire ne gatuuka ku buli muntu ompuliriza tekigenda omutuukako kyamutuusa nako dda mu bantu okebera ku social media olaba mutwe gwa Aji Kamoga ompuliriza nti agenda funa ebizibu ebyo agenda funa ebizibu ebyo kyegambye nti ogenda kulaba bato ya Haji kubakola ompuliriza ebintu ebyo binawo biweerera nze nambwayo ku story gye nimuyinako jasigenda kwogerako butono yalina mukwano gwange yali ayagala naye yalina mukwano gwange yali ayagala Suna kwe yamujja ompuliriza naye muganda wa kyali wange essaawa zino ali eri aseka nawona amanyi lwaki aseka anti yaŋŋamba nayita mu bizibu nakabi eyambulula essaawa zino nambwa ebyo yamutiisaamu owasanna omuntu nakufukira eki nga nawaba aguze ekikopo lisiti agizzaayo nateekako erinnya nambwa aga ekitegeeza tekitandika byonza Suna Ben firimu ze ompuliriza nga newaba aguze ekitanda noleeta lisiti ono giteekamu emitwetu agijjawo nayongerako erinnya lye era yaŋŋamba nga twawukana tomanyi bizibu bye nayitamu naye nebaza Mukama kalina mufafagane n'ekintu kyammwe ompuliriza amuyita nekintu gambe mufafagane n'ekintu kyammwe omuntu ekiwo nga asobola okukola statement eyo which means omuntu oyo aba bad naye ayinza okuba agikozesa kuba teyakuzaalamu omwana naye ono muyina ekibagatto manye omukazi n'omusajja bemwawukana ne mwezaalamu neginaaba emyaka 8 omwana oyo yali bagatta ompuliriza tekisobola kuvaawo so nze ŋŋamba nambwayo ne Suna Ben batule wansi nambwayo omusajja wakkiriza n'agamba nti ngenda kukwata $5,000,000 kunoonyeza ennyumba ku Salama Road olabirire omwana wange nsigaze obuvunaanyizibwa bwange va ku musajja n'ekyokubiri kyensaba gavumenti bino ebintu mwagala nnyo ebintu nga bino tubadde twakava musangwa Aji ne Ajati era walabye ng'ensi yonna eyagala okukola ki n'ogwa Suna Ben twagala oguulya kwabiri mu kooti era abasajja tugenda vayo tusabe dimandi y'abasajja kubanga gavumenti yeeraga buli kimu omukazi tasobya naye ng'abakazi bakoze ebikolobera abasajja byotamanyi namuwe omwana w'obulenzi nga era nakiwala kinga afiira ku basajja simanyi lwaki bbalamu era nze kyensaba
singa naffe tufune ku bantu abatuwolereza ng'abasajja ebintu bino ne bibeera equally bino ebibe kale nga byakyapa bakigula miliyoni 6 kale nambwayo omusajja temukyali mwenna akufunira ennyumba ewalala akufunira ettaka ewalala akufunira ne bizinensi muveeko ettaka bwe libalyanga ya miliyoni 6 kuliko omusajja yazimba nagamba nti yateekako ku bukozi kubanga materiyo nambwayo talagana risiti nemu nti nze yateekamu olujjolo nze yateekamu omusenyu ogu nze yayiwa gondi kale tukitwale yateekawo naye oli yazimba ebikota y'abaana be bonna kati gwe kafunekyo nambwayo takikayanirako yakayanira poloti kati poloti webanga kyekizibu bakole ekyo bamugulire endala ekyokubiri aji nyongere mutegeeza kino kyakoze musajja munne wabanga yakikoze bali kimukola oba bali kikola omwana we oba omuzzukulu mpuliriza bulungi aji kino ekintu oba yakikoze nga kyabukumpanya nga bwe tukiwulira mansi kirinako bukakafu bali kimukola oba bali kikola omwana we oba omuzzukulu basebo ne banyabo oyo ye koko kirungi nnyo nti ate obudde buno Devicom akazindalo kali abantu mwenna abali mu Uganda ne mu nsi yonna abala programu eno ekyoto ng'oyagala kugula ttaka Central Property tebagatta kayiringo ku kyapa era kyembadde nsaba abantu bayinza okuddayo ne bagamba nti ate property Central erwanyisa ya coordinating abantu bano boogere ku nsonga eyakamoga nyongere bategeeza bino byaffe sebiri mu Central era opinion zonna z'owulidde z'abantu sekinnoomu si bateeseza programu eno oba channel oba badidukanya si esponsa yekka kuliko IPK kuliko Clone Japan katwe kuliko Sula Moto ani amanyi omulimu gwayita Dani Mugula esalambo eryakula ayina kayimba n'agamba omukazi second hand namumala n'omukosikyamukwala nepire kasodde n'ayimba nkimanyi oli webalikkiriza olwambala nakagwalegezaako olimala okunyagwa naawe n'onyagwa ebyo si byange bayibuli eyogera bwetyo waliwo neyaye olimala okubba bakubbe naawe bayibuli we yawandiika nagamba nkimanyi oli webalikkiriza omusajja gw'oyagala siwo wabamubbe tolemerako bwotyo oli nyongeza kati ate mu byonna oluyimba luli lumu era nsaba Sophie Gombia ne Samu Gombia ne bajja nga bagabatuka ne bakuba sipeya tayi kati byonna amanya gonna ogatadde kati otegeeza kiyambiwa kati ennyimba ze zitereddewo abantu awo anyway Aji Kamuga amazima gali nti mu kkooti agenda kuwangula Sona Beni tekiriko kuwannaanya agenda kuwangula Aji Kamuga agenda kuwangula Sona Beni tekiriko kuwannaanya naye oluvannyuma lwa Aji Kamuga okuwangula Sona Beni mbadde nsaba nnyo Aji ekirungi agenda mu kisiibo kyatandise baza ekisiibo afune obudde akubireko mugwayita Samuna Salongo Kasauli Samuna amubuuza ekyamugwa kuwa Lukagga amaanyi walukagga gayina okuba kati meeya Samuna kyokka ekyewuunyisa tewali teyaliiwo amaanyi walukagga yali ayimbye ng'ayimbye ennyimba ze ennungi naye nga bakalakuba n'omusajja oyo ayimba bannanga omusajja oyo ayimba nga bamuwaanira awo Devicom teyeeyibaala kubeera Walukagga yalangiridde mu lwatu yamuwadde mwezi bw'aba tannava ku nsonga eyo mpozi studio zonna azookye oba aziggale naye agenda mukuba oluyimba okugenda omukuba wansi Samuna yamukwata mu bukwasibwa ati Walukagga yakuba kampuni ya Samuna ekigo neebulya ddala Walukagga nasigala ng'abumbujja bw'ati Aji Kamuga abaana bagenda kumussaako omutwe omunene abaana bagenda kumussaako ate Aji Kamuga waŋŋamba nti ddala Aji ng'alina ne ssente era ng'ali omanyi nalaba Aji Kamuga yakola interview wa Sakozi we nagaana okukuza ebigambo bya Aji Kamuga yagamba Sona Beni alina kyatababuulira
kyokka ne agikamuga naye kyalatubuulira Neti yakitugamba. anti yagamba Ssuuna Bey naye kyalatubuulira ffe kyokka n'agikamuga yakitugamba kitegeeza oba kategedde byali bigambo bya agikamuga yagamba Ssuuna Bey naye kyatababuulira kyaba kirikava meka naye alina kyatababuulira kyokka naye agikamuga kyakitugamba Ssuuna Bey kyatabagamba ekyabategesaako ekyapa ku bantu ababiri yesuka bweti ne bweti kitegeeza agikamuga alina kyatatugamba naye Uganda Police muliddawo oba babivaako dda kubanga Uganda Police era Uganda Police ku poliisi ssebo waliwo woofiisi ekwatagana poliisi n'omuntu wantu sebalabanga mukola ebintu bitagenda bulungi mu maaso nga poliisi ebiyingiramu direct kati ekibaganya okuyingiramu woofiisi weeri ekibaganya okuyingiramu kwabo tekuli ayambala ovulo ya rwedi poliisi eri bizi ekwata bambala bya rwedi neewuunya bannaddiini abantu abakulu mu ndowooza sitegeeza bakulu mu myaka kubanga abaganda balina olugero olugamba nti obukadde magezi nga nembuto ogenda tuka n'abasiru bakaddiwa neewuunya abantu abakulu mu ndowooza ababeera ku tikiti okoko nga mubuulirira bantu nga mulaba abaana bali mu kweyuza nga mutunudde naye mubeera ku tikiti okwo ne mubuulirira abantu ne batonoonera data n'obudde ne mutuka muli basenga mubuulirira amaka nga era temuli bafumbu nze nina omuntu gwe nakyaye Kitone. Badde nsaba mwogereko Mwogere naalongo kitone era okweyingiza mu buli kimu oyo fango ni soja wa yes fango ni mother naye waliwo ebisukka emwamwatenera fango ni mwamuziza mu kifo kya full figure exactly naye furufiga kwe kuta kusuna beni muve ku sister wange kyensaba wamma sisita wa Jemba mumuveeko kendeeza mu kubukira wafango ni nange ojja kugwa mu naye naye tagu agenda azunga yagenda wafango ni nze baabe ebyo byogenda ozungira mu bafango ni obalabye tebalina mugongo naalonga azunga nnyo mu buli kimu nekyatamanyi mukama wakutumya omukulu kaakati nze nandoteroza ti bannaddiini oba abantu abakulu bonna baveeyo mwandize ne mukwasa ku baana kubanga ajja kuba kyabulabe nnyo nga tuli emagombe tuziika omuntu omu wano abaana wano nabalaba nga biringa ebyokusaaganira naye namanya bajja kukwetta amataka nze nga manyi amataka nga byotubuulira ku lumbe kubanga anko njakubulwa n'ebintu ebyobulabe omukazi ettaka sente byabulabe nnyo ebintu bimeka bisatu ettaka sente omukazi byabulabe ate byonna mwebiri mu musango gwa byabulabe nnyo omukazi ettaka byonna mwebiri byabulabe nnyo byabulabe nga kimu kimu naye ono abigase bisatu byabulabe sekibudisina sikweyaddi abaana bayizinga Ssuuna Bey ennambwayo tetumanyi ssaawa ya leero Ssuuna Bey kyalowoleza nnambwayo naye nze nafuna kyasi nenjogerako ne mmeeri oyo gwe bayise akayiringo nga nemugamba singa tufuna sente Ssuuna Bey nagulira awantu enyumba ga miliyoni nga 5 nabira nnambwayo nti mubbi nagamba nze njagala wali abo wawulabira nti mubbi naye nti mubbi bayogera naye neŋŋamba nze ojjukira bayibuli kyegamba nti maama ne maama baali bakayana nga waliwo maama omutuufu n'omukyamu kabaka King David n'agamba omwana oyo kamwawuzeemu oyo n'agamba mama mwawuzeemu tumugabane buli mwatu mufiirwe omutuufu n'agamba bambi tomutta kale mumuwa agende naye namba inagamba nze njagala omwana we nemufango ne waliyo bayibuli kakati nenjogana ne Ssuuna Bey nemugamba Ssuuna ete tufunyeyo ekifo netukuba yendongo netukulira omukazi ono ennyumba n'akulizaawo omwana kwa maama wa mwana wo n'agamba omukazi takkiriza kakati gwe lwaki tewagamba Ssuuna Bey lwaki eno egundi tugirekera omukyala tugula awala olaba wali waffe okulekerawo otesezza bulungi tuwuliriza talina mutawano tesezza bulungi wemba serabidde Brian ajja kulebaka yeetegereze omwezi ndowooza ogwalinga gwa 8 oba gwa 9 awo wagula emmotoka emiliyoni 1 n'ekitundu
nebakuwa ne offer nebakuwa ne kaadi emmotoka negenda mu parking waliwo basebo ne banya program ekyoto awo tuli matino ulwa mande tubeera wadera kumekutejenja wano Katimba TV Dev Promotion media baneze kunze mmoto tujagera mmotoka tukoze ndeko ki promotion nojambusa mu parking wali mayingi nsemba y'okumanya nga baagala emitwalo ebiri ejja paaki obudde bumwoddeko nsemba y'okumanya nga baagala emitwalo emeka abiri aga baatule yagivugamu omulundi gumuti n'ovuga emmotoka yo emirundi ebiri n'okwala ne viyo n'onsindikira kati tuli mu myezi emeka tuli kusunda be tokisibulanga muko ku bato ya mitwalo abiri omusajja abadde azimbye kalina ng'etuuse ekirooto bato ya mitwalo abiri kyagezaako okuleeta nti omuntu osobola okubeera n'ekirooto nekikulema okutuuka badde nsaba abawagizi ba Kacumbali mumugulire baatule omukulu alekerawo omulangira parking oli kyagezaako okuleeta nti omuntu osobola okubeera n'ekirooto olina ekirooto kyakuvuga mmotoka ne batule n'ekikulemesa katuga bato ya mitwalo abiri naye ono olwedde ennyumba agimaze agenda ekirooto kye ekyobulamu bwe bwonna okuva e Masaka eri gye yaziise maama we mu kyalo nga talina ssente najja n'afuna wano nabasuna beni nga nsomera ku nyuma saawe Masaka nga mwamulabako bwakuba wali osimbyeko ennyumba nambwayo omumulaba zinayogerako ne opa famboy nambwayo sinze yamukuwa mu bakazi ezali saba nga 2 mu bakazi emakindi oba mu nsi yonna abali mu kasukaali ali ku mu bakazi abakyasinze oyinza oga nti tuula tuseetule ekiwato kati tuvudde ku kyoto katugeze kweba ku muzaana gwe bayita omubbi opa yaŋŋamba nambwa yavanga n'ayingira wano naye nga yokupaga tekiri mutana kasita akomawo talekayo magiraasi era twaliko neggulu nenfulira omuntu ng'alaliira oli maama wa mwana waffe temutuuka naye basebo ne banya program ekyoto bwetyo bwebeera naye mbozi okukyota ndeka nvaako naawe kukazindala okwekali bampulira balwanira eggulu wano tetuyasukakaawo basebo ne banyabo twebaza nnyo abattaddemu ssente aba Central Property Real Estate tugamba nti nno mwenna abaagala ya poloti bannange mujje wano eno David omwagambye mbwe ettaka okutagatta buyirimu nekitegeeza ki kitegeeza nti nno ate buli luvannyuma lwa wiiki tugenda beera programu eno ogira ku mikutu gyonna so wonna wogirabye subscribinga beerako ate tutambuze ekintu kino kyonna tugenda beera tukwata ku nsonga ez'enjawulo so kitegeeza nti nno tolina kuzisubwa ekyoto buli wosanga ekyoto ng'oseesaamu buli wosanga ekyoto ekyo tujja ewuwo okuba ku namba z'essimu ezo oba olabye ejjemba oba Kacumbaali tusobola okujja tukikolerako ewuwo kamera focus mabega ba tulina kuki oba laga maani badman laga piper ekyoto nzeeseesaamu naye wampadde eggumba ng'ogenda kubeera bwoti ebbanga lyonna omugabi soko olindeko ojja bongera edda anyabo ekibuuzo kiri nti nno embeera baba ate enkoko bannange omukulu ze nnoonya ekibeera ku kyoto ekibeera ku kyoto kyekino era abantu mujjenga ku kyoto kati mukakkane so edireze emikono gyange basebo ne banyabo otuyingidde ate omukyala atafunye ekyakulya awo waggulu aliwa akalungo komenosi basebo banemusirike ngawendya ku nkoko nkulu akalungo komenosi ebugumu lyeyongedde luvannyuma lw'okubeera ati nno ababaka abamaze okunominatingibwa era wetwogerera race erimu omukulu Nalukoola okuva mu NUP omukyala omu yekka ali mu kalulu ako okuva mu NRM Hajati Nambi Farida Nambi tulina omukulu Nsereko Moses I can kick the speaker tulina Waswa yani Alex Ruswa
Ye Luwemba Muhammad, Muhammad, tulina Khalifa Aganaga, n'abalala bangi. So tugenda kuba toki mu kalulu ako bali 10 gwe okalaba otya era kiki osuubira koko musajja brother kalulu ako wako nze nno nabadde muntu agenda okubeera mu kalulu ako nga nyambako ku Luuswa Luwemba tammanyi simumanyi naye nze ng'omuntu ku mutima n'ebirungi Segirinya byakolera abantu b'e Kawempe olaba nga yajjo nga ndaba so biddukanya kuba yabiddukanyako nga n'omuntu ali mu ddwaliro nze ndi Wamakinde Ssaabagabo twafutuuka ekiseera nga tulaba Segirinya ebintu byakola naffe twegomba okuba n'omubaka agakola ebintu ebyo nga Segirinya bwe yali era ffe twamukubirangako n'amasimu nga tumugamba owaayi lwaki tojjako eno owaayi jangu ozoganyeko nga tumukubira amasimu Davikoma ebibumba tebinalabika. ebibumba byabulidde mu kyobo omanya Segirinya yakolera nnyo abantu b'e Kawempe kati okuleka legasi ya Segirinya ku bye yakolera abantu b'e Kawempe yabikola ne Luuswa era vidiyo zonna na buli kyolaba okirabamu Luuswa na Segirinya si bwe kiri so kyekyo kyandeetera okugamba nti ono omuvubuka ngenda muwagira omuvubuka ono adde ndiwagenda muwerekera ng'agenda okuddira okwewandiisa n'omukuumirako akalulu naye ku bye nalabye munnamawulire gwe bakubye emuggo ogwamasiza omutwe Ibula abeera mu Makinde Ssaabagabo nafunyemu okwennyamira ne ŋŋamba akalulu k'e Kawempe si kangu kamiggo naye era nze nnyongera okunga abantu b'e Kawempe musigale ku mazima nze mpagira Luuswa Luwemba Muhammad era mulonde Luuswa Luwemba Muhammad ensonga zange Davikoma wangi ba muntamu nzire muki teesa muli kuki kaluke Kawempe North kabadde ki etamwetavudde Davikoma osuubira genda bakatya soka bali abaliddeko eddala nga wenyewakyanemera sira kenaalidde ako jemba tugende mu maaso akalulu k'e Kawempe nze personally njagala kubira opposition mulanga nze mu kalulu ako okusookera ddala fight ada kamunyeri embiso gisinga honorable Segirinya nga watugamba akalulu ako omubaka eyava mu parliament ng'afudde Segirinya yali munnakibiina kya National Unity Platform okusookera ddala njagala okwebaza ekibiina kya National Unity Platform era akola gye kyayitamu okutuleetera kaada waakyo mu kalulu ak'e Kawempe nti ekibiina kya National Unity Platform kyakola ebintu bye tutalowoozaako kyakola ebintu mu Uganda bye tutalabangako okusunsula okutuuka okulonda ku bantu 10 abeesimbawo ompuliriza bulungi ne balondako atya ne balondako omu abantu bonna okusinziira ku ntegeero ey'enjawulo kubanga we twali twazaalibwa mu maka gaki we tuba tutegeera mu ngeri yaki yanjawulo kakati ne benaliisa abasirusiru abataalaba bwenkanya mu kusunsula okwo abasigala nga balowooza nti waaliwo obubbi oba obulyake oba obuki mu kusunsula mbatwalanga abasirusiru abagwaga olw'ensonga nti teriiyo kibiina kya byabufuzi ku byonna bye tuzze tulaba kyali kikozeeko nomination efaanaganako eyo wuliriza teriiyo kibiina kya byabufuzi NRM egenda mu kalulu okitegedde egenda mu kalulu mu district ne beesimbawo nga NRM ne balondebwa eyo structure nayo ndala ne bano structure gye baleese nayo ndala bali NRM kyebadde ekola ng'ab'ebyobufuzi bagenda mu kuvuganya direct omuntu agenze mu kuvuganya weekutyo bangi basigaza n'obukyayi ng'ate bannakibiina kyekimu kino ekyabano kye bakoze mu kusunsula kireeta obwa Sseruganda kikuuma n'abantu abavumu ddala nga bakkiriza mu mbeera y'ekibiina okusigala nga bali bannakibiina newankubadde tebawangudde so ku nsonga eyo mpagira enteekateeka eyo nga bwe yali era tusaba n'ebibiina ebirala bikolewo ebityo naye okutya kwange kundi wano nga mu opposition era omuntu ayagala enkyukakyuka we tuba twagala enkyukakyuka nabagamba nti mu Uganda ababaka ba paalamenti abasinga obungi oba oyagala oba toyagala beeni abeeni ate
ng'ogatta ababaka bonna abali mu regions zino ezaffe essatu. Region y'emu eya Western Region esigala etusinga obungi. Ompuliriza bulungi. Ogatta Buganda, Wogatta region ne East. Wogatta Buganda. Wogatta East. Wogatta ye Central. Wogatta Central. Nogatta tugere maaso. Uganda. Gye bayita Central. Nogatta Eastern ne North. Abaka parliament betulina mu parliament. Still Western Region yemwe egisinga obungi. Kakati tetwetaaga kuluzinga bifo bino mu opposition gyeyinamu amaanyi. Akalulu kano Museveni ali laikiro kabba akawe Nambi lwa nsonga bbiri. Weba nga ababaka ba parliament betulinayo abavuganya bali 10 oba 8 nga tulinako wa NRM omu nga abasigadde bonna ba opposition tuli laikiro okaluzinga. Wuliriza kye ngamba. Wuliriza kye ngamba. Tuli laikiro kalaki okaluzinga. Tewaliwo kalulu President Museveni katalinamu interest nga nakehoyima akanya kato. Ompuliriza bulungi. Bakola obumenyi bw'amateeka ng'Electoral Commission era ne balangirira owaabwe. Kakati ne wano kisoboka mu ngeri yeetya y'emu. Nze nsaba bwe tuba twagala enkyukakyuka nga tetunnatunuulira Kyagulanyi oba Besigye oba ani bali abali waggulu. Nammwe ababaka ba parliament naddala bano abeeyawudde ku Nuupu nga babakubya akamyufu keeri ne mujja ne mwesimbawo kummwe mu buntu siina muntu gwe nsobola kuwagira n'atya n'omu muba temukyayagala nkyukakyuka. Nze ŋŋenda kuwagira Fulaga Beyala wa Nuupu na Lukoola. Nze bakandidate abeesimbyewo naye disorganization eri mu opposition side zonna yegenda okuleeta obuzibu kati. Kino ekintu kyali kirina kuba bwe kiti opposition nno bannange mwesulideyo gwa Nagamba era be batusiyeko Museveni guno ekiraka kazanyo kaabwe nga waliwo ekiseera we natuuka ne ŋŋamba baba bali ku peroolo. Toyinza kuŋŋamba oyina FDC oyina Nuupu oyina DP block nga bali eya mwami Mathias Fuge teyaleese oyo ŋŋamba eri teyaleese. Mwenna muli mu opposition naye mumanyi muvuganya omulabo omu mumuwadde omwaganya naye yennyini mwagenda okwetaayiza obululu mwenna babugabane. Kakati buli we musaawo owa FDC ng'ali omu owa Nuupu ali wali owa DP naye ali wali obululu mugenda bwonoona. Singa bano abantu b'opposition bakwata ne bafuna omuntu ogwo omu bonna ne batuula ne bagaa kati oba tuleese wa FDC ffenna tulabe tuleke okweyagaliza. Funayo omuntu oba wa FDC nga yazze ku opposition yagenda okufafagana n'omulabe. Kikiringa ne kuba pulezidenti bwe tugendako 2021 nkwata omuto wange mbw akalulu kegundi kekawempe kagenda kwonoona era kagenda kukuba nyetoki yamaanyi nnyo mu 2026 abantu bagenda kuzibuka amaaso. Wano kyali badde nze sarabana lwaki bateekawo nomination baali balina kukwata muntu omu akwatagane afafagane wa NRM bonna bamuyiikire bamuwe obuwagizi naye bonna baabo beerwanyisa bokka. Olaba Kalifa ava wano we FDC mwami Nalukoola ali wano we NUP tebannatuula ku rawundi table kukkaanya ye munnange lwaki tukoze bwe kino kakati kambagambe kino nze kaŋŋende n'omugenzi gwe yatulekerawo Luswa Muhammad njagala Mukama bannakawempe mbasaba n'obwetoowaze mumuwayo omwaka gumu omwana ono newaaba talabidde bana mumugezese 2026 temumuwa kati omwaka gumu gwegenda okulemesa omwana oyo okweyagala. Omwana omuto bwatyo mumuweemu yeeyagale bweyagazi mba mwagaliza ab'opposition muwe omwana oyo omulundi ogu yekka bwe mba muwa.